Abakuki. Ogamba otya Tina leero? Ndi bulungi mpozibwe. Ndi bulungi ke nkusisinkanye. Ati era obimanyi bwe tusisinkana embeera eriwo nkyagezaako okulaba togenda nnyo naawe. Leka njogere bye njogera. Kyaki ndi ku budde? Ati oli ku budde ne nange ndi ku myezi kati. Gw'okyali just ku budde naye kati emyezi 4. Nga gyaki? Ngezaako okugamba ekigambo kye mpulira ku sayidi yange. Naye ogaanye okukkaanya nange. Gwe walemwa okuwuliriza ebigambo byange bye nagamba? Ebigambo byogera bya kiyaayi just bulimba. Gwe ngamba otya mbuno simanyi omuntu gw'oyagala simanyi taliiko kuno. Olaba kiba kisoboka. Olobaddeko mulavu n'omuntu atali ku kitundu kw'oli. Ati gwe tokisobola nze nkisobola. Birongo distance simanyi relationship tebikola. Leka kati lwaki obudde tobuwa omuntu akuli wano okumpi? Kati mbuwe gwe akuli andi okumpi. Omutima ogwange gwasalawo oba andi wala oba aliwa nze gwe njagala. Tina leka nkunnyonnyola. Olaba kati ekyo gwakyetaddemu. Gw'omanyi kati ebigenda mu maaso wootali naye. Oba ye alina bameka oba alina bameka nze nina omwekuumira ndi mukazi. Naye kanedda ng'ogyeko ensonga gyo wakuba ensonga gyo teriimu ggumba. Mazima ddala bw'oba olaba sisaana kubeera nga nteekinga keya gy'oli. Sisaana kulabirira. Ekyokundabirira si ensonga. Leka lwaki tompa omukisa ne ntuukiriza ekirooto kyange? Neetaaga okulabirira ku muntu nga gwe. Oyagala tuukiriza birooto byo nze golowooza omutima gwange ngukole nti. Tina leka kulowooza ku mutima gwo ng'abantu abalala obacunya. Ocunya Peter. Nanti era naye alina okwemanya nti nno nze simwagala. Toyogera bwotyo kuba kati ate kigenda kundetera okufuna ebirwadde by'essaagala. Tolwala kulwala. Onjagala ombeere ku kyalo kuno nga buli saa babeera abantu wala mu ddwaliro kunteekako amacupa lwaggwe. Toddamu kulwala ku lwange nze nina gwe njagala. Leka lwaki tompa omukisa? Akale tukole bwe tutya. Bw'obanga olina gw'oyagala nange nsaba onteeke ku minzaani. Tulabe oba nsobola okukola oyo gw'oyagala byakola oba n'empisa nawo. Just kintu kiri simple. Omuntu omuwanga buwi mukisa n'olaba kikyasobola okukola. Ogw'omukisa. Okugulowoozaako mpozi nga gulowoozaako naye nga siguyina nze mu birowoozo byange. Kati owunzisa otya? Siguyina lowooza omulala abantu bangi. Nze ndowooza ggwe. Togenda kunkaka mutima kyekutayagala. Lowooza omulala. Ate n'ekirala olaba abakyala mu nsi muno baliwo okukola ki? Kukyusibwa bukyusibwa. Kati gwe jasirwa kuba tonnampa kadde. Mpa akadde tulabe oba nsobola okukyusa endowooza yo neeva ew'omulala nange n'obeera ng'ondaba ng'omuntu. Sisuubira nga nze naakyuka. Amazima sisuubira. Tina. Peter akwagala. Nange gwe nina mu mutima anjagala ate nange mwagala. Anjagala mwagala. Naye katolaba nga n'emirembe gimpeddeko. Nedda tolwala ku lwange. Njagala mwebali so sinze nze kaali kuno ku kyalo. Kale. Omanye ensonga lwaki nkuyise? Nsonga ki ate Masi? Nsonga enkuyisizza. Nina kale ekintu ekinnuma ku mutima. Kinnuma. Kulira nfa. Kintu ki ekyo ekikuluma? Era ngambye webukedde. Nembeera ngamba naye ekintu kino ekinnuma ku mutima lwaki sifuna muntu gwe nkigambako. At least nempewukako nga mpadde ku magezi. Omutima ne guŋŋamba gende wa Rachel. Nina ekinnuma ku mutima kinnuma. Kyogere Masi nsanga naakuwa ku magezi. Love. Tulira. Love yennuma. Kyoba gwe tomanyi nti no twagalana ne Peter. Nabiwulirako era nali manyi nti mwekyawo. Yankyawa naye nze mwagala. Ate ne wanaakola atya mpulira mwagala ngenda mulemerako ppaka. Kakati Masi olaba si kirungi mwana wa buwala weesiba ku muvubuka nga takwagala. Gwe muleke ye wanaaba kirabanga gw'omwagala ajja kweterezaako Eddi
nze ndaba nga we muweramu kafaasi biba biwedde ebyange biba biwedde anti era si kirungi nnyo okwesiba ku muntu ng'omuntu talina budde gwe muleke wanaaba aneetereza ajja kudda gy'oli ate so si gwe kumwesiba lwekyo tonyambye nedda olaba tonyambye kati obudde bw'omalirako funako byokolako ebirala ye waali baleetereza alikomawo lwekyo tonyambye mu butuufu ddala mbadde manyi nti nzize nkunyumiza onyambye naye tonyambye ate gwoŋŋamba mwesonyiwe naye nga te nze njagala omuntu ansapootinga mulemereko sikugambye nti mwesonyiwe wabula nkugambye ogira omuwamu akadde yeetereeze obudde bungi bwe muwadde naawe bungi kati ogenda kukola otya ngenda mulemerako ge magezi ge nnina ngenda mulemerako mulinye kagere paka wenamufuna njamala mufune mu ttaanu zange kale ngekola nga bw'osobodde naye nze amagezi ge mbadde nkuwadde kyekisinga Peter. George. Oli wano otudde mu kasana oli mulwadde. Straight wano. Mwana. Buto singa walimye. Butusi buli kimu kati kyendabako nkiteeka mu kasana nti abaagala nabeeyita zishani shine. Kogwe. Kati njagala nange buli kimu kyembeerako kibeere nga kifuna omusana osanga naafuna mpita shani shine. Kubanga kino kyempitamu nekimala kituuka ewuwo. Oleeyagaddeko omuntu naye nga mwana akusenza luti nga takulabamu makulu. Sikirabanga. Walayi Tina kyatankola sikimanyi. Tina. Ali mwatandise ddi okwagala nti. Kati oyagala buli kimu ekigenda mu maaso mbeere nga nkugamba muno kino kyekigenda mu maaso kino kyekigenda mu maaso. Kati olwaleero nkugambe obadde tomanyi kimanye. Ate masi. Tonyumiza naawe mmase banyumya abantu bwe balina kubeera mu mukwano ng'oleeta mmase olyaggwa byaggwa. Peter, nenda tubeere serious. Masi mbadde manyi nti mwagana. Ate kati byobadde omanyi ani abadde ayagalana ne mmase sinze? Yegwe. Kati era nze muntu omu akugamba nti ebyange ne mmase byaggwa. Otegedde? Ebintu mmase byampisizaamu lwakuba mbadde nsirika. Nembyesonyiwa ate twakyawagana na ddadda myezi ng'etaano emabega oba gobadde tomanyi. Adde simanyi naye Kati ssaawa zino aliko ye Tina. leka Tina mpulira njagala Tina. Peter. Leka biki byakukola ebyo ebyatukobakanye kubanga badde nkimanyi nga niwoba tolinaamu yakusika omukono. Anti kati kikiretera abantu okubonaabona olwokubanga gundi aba yamukolera akantu akalungi kamu bwe kati buli lwamulumya aba tayagala bakyawagane. Olwokubanga mbadde nga sirinaamu nga mmasa mpa byenkozesa tekitegeeza nti antaninnye ku mutwe. Ekyokubanga twakyawaganye ne Mase buli mpulira n'erinnya lye mpulira nga oba akoze atya sikyayagala. Amazima gennyini basajja agamba nti bantu balamu bitooke bisalire yekwekebwamu naye Peter naawe kyendabye gumu kwebyo ebitooke kubanga tiwandibadde mu bwangu nnyo Mase n'obeera nga sayina omukonjera agagamba agayitirivu weegatyo beeramu naawe. Kakubuulire abasajja tuli batono mu Uganda. Abakazi bangi kati bwe mbaddeko ne Mase ebbanga eriwerako tubadde kumpi mwaka nga mulamba. Kati ate waliwo Tina tewali amuwondera. Kati kitegeeza mba nina okugenda ewa Tina. Kati ye Mase mba nina omwesonyi osobola kuba n'abakazi babiri naawe okimanyi. Ekyo nkimanyi era olina okuba n'omukazi. Njagala Mase nga bwe namweggyeko kati njagala kuyiga. Mwagalanye bbanga ki? Nani? Ne Tina ne Mase. Mase kumpi lwe tugenda mwaka nga mulamba. Omukooye? Oyo onkooye. Babazaala bameka ewaka? Bani? Gwe. Oba tuli basatu. Muli basatu? Babazaala mu bbanga ki? Ekyo tekirina kikwataganira na mboozi yange. Era sinjagala okukakasa nti ndi mu mukwano ne Tina. Mase abadde afuluuta. Mase ne bw'omugamba nti emanju wali tugende tuline tayagala kulima. Naye kano ka Tina we naakakwata kayinza okukola byenjagala. Ko kalimye. Era oyite wabo ennimiro y'abatina enyirira. Gw'omanyi otya nti ennimiro y'abatina abagirimamu be bapakasi? Bwe togenda kubanga owuliriza bye nkugamba. Ekikulu kiri nti ndi mulaavu ne Tina. Ebya Mase mboozi nkadde.
nze sijja kulemerako. Ojja kuba mukwano gwange mulungi. Oli w'abantu. Kitegeeza oba tonnemeddeeko okkiriza kyenkunyumiriza. Nze ntunuulidde ggwe kandabe oba gw'oli usaawe n'okuwaana gw'otendereza nti ajja kwagala. Alina okukkiriza. Alina okukkiriza. Okumanya obwedda sinabitegeera. Tannakkiriza. Ngezaako muteeka mu layini. Tugambe nti kati ova we bajjula ogenda gye bateekateeka obuteesiteesi. Anti neeno gye nva baali bateeseteeseeko. Otegedde? Tolina omumanya. Wenna akwanjuli njagala olunaku lumu osinkana ne Tina ogenda kulaba nti eno ewa Mase mbadde mmala budde. George njagala nkwanjulire Tina ogenda kakasa. Yo badde ozze kunona ng'onnona kuntwalawo. Nze just mbadde nzize kulaako anti engeri gye mpiseewo ku kkubo ne nkulengera ng'otudde mu mulyango ne ndowooza oba oli mulwadde nnyinza okuyita akatemba n'akatuuka eka nti ate ofudde. Ndi mulamu just mbadde nnoonya kukufuna kasana kamala Tina naye atandika okumpita shani shayini. Sijja kaya naye mu maziga go g'onooka abasibiriire. Kankuviire wadde gwe yazze waka. Nedda jangu sijja tondekerawo. Naye ojjukiranga gy'ovudde ojja kudda olowooze embuno kati mbu Mase kati omufudde gundi olw'okuba sapatu yakutukako sayidi sapatu yakutukako sayidi ngenda vaawo n'okunyonyola yadde sapatu yakutukako sayidi emu erina we yali ekuyisizzaako so togimaasawo oti olw'okuba ofunye empya owulidde? Pita. Kati onziruka n'okunziruka. Kiki sagamba. Onfukidde ekizibu. Otuuse ne ku sseri nziruka. Olinganga neeteega. Bulwembera ntambula. Mase, bulwembera ntambula Mase. Buzibu kiki? Kiki? Nzita lumu nveewo. Mase nagamba nakwesonyiwa. Pita sobola. Era ne nkugamba. Nkwagala nnyo. Nakugamba ekintu kimu weesonyiwe ekkubo lyentambuliramu. Bw'oba onjagaza emirembe. Nkiddamu okusemba. Pita ku byonna ojjukire. Bagamba ekibi kibaye kino ekyerabiza omuntu ebirungi byonna by'omukoledde. Naye Pita weerabira maama. Lwaki oba okola ekibi? Kugambe neesonyiwa. Pita ku birungi byonna bye nkukoledde. Toyogera kigambo kirala kyonna Mase. Kyolina okukola kiri ekyo. Weesonyiwe ekkubo lyentambuliramu nga nze bwe neesonyiwa gy'oyita. Tosembeza mikono gyo nja kukusala oluyi. Nze naawe twakola ki? Twayawula. Okay? Pita. Mpulirizaako nompayo chance. Chance yaki? Walina obudde nga tebwetaagisa chance n'obwonoona. N'obwonoona. Tana kukola ki? Towetaaga kumbuuza wakola ki. Omuntu otuuka ekiseera n'owulira ng'omuntu omukooye. Singa wakimanya nti Mase nja kukukuba oluyi. Pita nfukamira kale nfukamira. Mase. Ebyo byonna omala biseera. Nze naawe byonna ebyali bitugadda byesonyiwe. Toddamu kubirowoozaako. Toli serious. Ndi serious n'okusinga lwena kugamba nti tukite. Pita tonta. Kati tukole tuti bw'oba badde ogenda eno kirira sikugambye kungoberera kirira Mase nze naye twakola ki? Ekitegeeza Pita osobola okundekawo wano. Kati kirira. Pita. Nekyo kikyoyagala. Love yo. Togirina era tegenda kubaawo kirira. Toddamu kukola ki? Kungoberera. Toddamu kukola ki? Njagala obeere ng'ebigambo bino bikutuukako bulungi nnyo. Oba ofaffa. Nakutyawa nakukoowa. Mukama, lwaki abantu betwagala bo tebatwagala? Mukama ngondeza Pita, mbutuufu ye muntu gwenjagala. Mukama toliwo. Mukama toli. Tokandeseewo wamula oba mugobere. Tankube. Pita. Oli wano olikwata mutwe nkutunuulira nze kiki? Onzije gy'onzije? Simanyi nakiyinza kwogera saawa zi. Kuba mpulira nga n'entunnunsi zikuba omuntu omu yekka Tina. Era simanyi oba olinayo akagezi konna kosobola okunnyamba nga kasobola okunnyamba n'empangula omutima gwe. Ogwa Tina?
Tina yekka ekyo kitonde ekikazi essaawa zino kyempulira mu bulamu. Olinaku ssente? Sente zaki ate biyingiriramu wa sente kati naye gwe okimanyi bulungi kuba owaŋŋamba kuva ddi weewuuba ku muwala oteekwa okuba omukuba bukubi malusu. ebya sente nguze ebirabo n'ebirabo ne muwa ye sitanjagala naye ate abitwala. Kirungi waba abitwala naawe ebirabo bikwata. Ebirabo abikwata naye kakati wabanga ebirabo abikwata golowooza kakati awo gwe manya bumanya oteekwa okuba gwe tonatema butemi mulandira. kati mulandira gwe guli wakati ogwa wansi ogusembayo eri gwetaagisa ki? sente oteekwa okuba mugwira birabo ate nga byomuwa birina. Kati sente mmeka ogoloze ziyinza okukola kuba mazima ngezezzaako okwogera ne muwa ebirabo katuli mu myezi mukaaga. Bwekyoba omanya sifunangako ansa nti no banja bwekyoba omanya nti ebinyaanya ennaku zino babifuuyira enyaanya bazifuuyira eddagala terikwata. kati bakola bati olina funa kisode. nze nkwata kisode nkiwa omukazi nga tanaba kukkiriza kijjamu appetite kitegeera ate sina kisode kimu olina obigata bibeere. tugenda kola tuti nze manye ekisodde kiyinza okuba nga tekiriimu naye okuwa sente kati siri kuwa gundi Tina njagala kuwa transport tomumpa ate labayo kati nze njagala omunkwati ogende oyogere naye nkusaba busabye ogende oyogere naye ebigambo ebimukwasa ekisa abeere nga nkwatibwa ekisa. naye banaye mwagala obakwatibwa ekisa. weewo siri kyaliwo oli wange George siri kyaliwo oli kyali wange naye gwe waliwo gwe wali okwatibwa ekisa. nakwatibwa wuuyo Tina ekisa kati omutima gumwagala mbasi mukwatibwa ekisa. kituufu okwatibwa Tina naye gwe olisuula ogolowooza ye kikulu naye weesiba nnyo ku bibuuzo ebikadde kati ebyo byoleeta byaki ebyamasi nkimanyi gweyagala okwogera pebwe byaki anti gwe ndikugamba kati kola bukozi bwoli olaba kano ke kabadde akasiwa n'ensawo ogiraba ezo sijja zitwala kubanga oyinza okumumpa era ne bakugaana n'okaaba ebi essente ne laavu sente zisigaze ogatteko omuwa ekisode. nze nja kugenderayo okwo ewa Tina naye nga ne masono wandisoose tekyetaaga nnyo leka kwonoona pate tuli ku matikkira ate oleeta mukenkedde. Okay. amatikkira ge tuli kate oleeta mukenkedde biri byaggwa kale nja kugenderayo nja kugenderayo owa Tina naye nsuubire amannya ago nago agamanyi. ate kati oyinza okugenda okwana omuntu notamubuulira amannya ago era kimanyi nze Peter nyinza otuukayo neneeyogeza nga ate abavubuka muli bazibu osobola okuneewandyako ng'oluusi omukazi toyogerangako naye. njogedde ne Tina emyaka n'emyaka netudda ne mu myezi netugivaamu netudda mu buli kimu jasi kati gwa bulamu ngenda kikukolera tobola George era ali kundesa bwekyoba omanya ogwa bulu yambuka togwana olugendo ne balusazaamu amalusu tegakyakola. Tina kisa mulungi kusanze obadde oddabo abadda mu senta kinakyo si kibi naye badde nsaba ompeeyo dakika 2-3 sobole okubaako ne byempisaawo okwo. waliwo omuntu eyali ayogeddeko naawe abantu bangi boogera nange kuba kati naawe oli omu ku bo. ekyo kituufu nange ndi naye waliwo omuntu ngambe kati ye ateeka okuba nga wankizo nnyo gy'oli. nga wankizo? owenkizo nnyo gyendi ng'ate taliiko ku kyalo kuno. kanaawe kwali gwe gwomanyi Peter. tonsesa naawe ono Peter. Peter munange otaagire bajja kusiba amayisa gatya kubanga Peter musajja agenda kwetta. ng'okulwaki kulwange ku lulwo kati nga nsonga ki? ye yali akugambyeko ki nga ye? nze ebintu byaŋŋamba namugamba nze nina gwenjagala nina omuntu gwenjagala era gwe nawe ebirowoozo byange byonna kati namugamba anoonyeko ebira anoonyeko abalala bangi abamwagala. ne naawe beeramu okunoonya abalala era yanoonya abalala
nga yegwe nti kati ate nze nina nange gwenjagala ate era yoli mwagala sobola mukiyitenga gwoyagala taliiwo wano kuba naye nkimanyi bulungi nti mwali mwagaana naye naye taliiwo nti era ekirungi omumanyi era gwe mwenyini tomanyi gyali nze nange mwenyini simanyi gyali ng'oyinza okuba nga tomanyi gyali naye nga gwomanyi otya ennaku zino amasimu gajja kituufu amasimu gajja naye sikiwanga omukwano gw'ebifaananyi ne bino abazungu bye baboononye ebyevidiyo mwogera naye vidiyo ko ebyo tebikyakola kati njaganga omusajja mazima gennyini buli kaseera agula emiguwa nga gyaki kyokka talina mbuzi waka talina nte tayi nti oba agenda siba ku nkoko naye buli we musaana omugwangu mujjako era mbadde nkusaba sooka onneebaze ku ekyo edda ekyo kiri awo naye kati nga kiki musajja ayagala kwetuga nno kyoba omanya kuba tina njagala nkuga omusajja oli gwoli kulaba nga atalina makulu gy'oli omusajja njagala omulowoozeko olaba omusajja oyo alina obulwadde obumusumbuwa waba n'ebirowoozo ebingi atera ogenda ku viipu kati nkusaba busabe omuyambe obeere nga omusembeze ku mutima labayo saamugoba nti nno tasobola kubeera mukwano gwange asi tusobola okusinkana nga tunyumya nga mukwano gwange naye eraavu nze yange nina gwe nagiwa okalaba kagamba kalaavu mukolere kalaavu ako nina gwe nagiwa mu mutima gwange nina gwe njagala osobola okumujjanjaba neebeeramu gwoyagala lekera awo okubyogera omusajja ojjako nze kasita nkimanyi nti Peter ayagala gwe era wewabaawo ekimutuukako manyi gwe era nze nkuganze nsibula ngenda naye waliwo akayimba kali kuwandiika kyoba omanyi okujjako nga toyagala kumanyika mu ggwanga wano kayimba ku gwe awaana gwe nikusaba eri genda kyerowoozeemu gwe mubeereremu nangira ngenda nawe ogende mu sente nga mugange simugana kuba mukwano gwange ejja kusigala nga mulowooza ekyo kyennyini ekyo akayimba okalimbize ku mpewo mayengo kale webale kumbuuza nabambye webale butaana bisambye kale sebo beera bulungi bikyakola kati njagamba omusajja mazima gennyini buli kaseera agula emiguwa nga gyaki kyokka talina mbuzi waka talina nte tayi nti oba agenda siba ku nkoko naye buli we musaana omugwangu mujjako era mbadde nkusaba sooka onneebaze ku ekyo edda ekyo kiri awo naye kati nga kiki omusajja ayagala kwetuga nno kyoba omanya kuba tina nga nina omuntu gwenjagala ye kati David wanampulira kuba wanakitegeera ddala anaalabira ddala kale tagenda ku ddala anaddamu ne tubeera awamu bwe naaba nzikiriza bano bye baŋŋamba nga njagala David naye olwokuba kati bagamba ono ayagala kwetta kati Peter waneeteekamu omuguwa era bajja kugamba Tina naye ate David taliiwo naye ate ono omwana wa ku kyalo era bajja kugamba nze mutuusizzaako obuzibu kale kankikole ku lw'obulamu bwe nange obutono nalinnya lyange n'okubeezaawo obulamu bwe mwana wange
Era yegwe. Era nero yagala kola byalulira kompyuta ko mazima ddala. Badera kale. Njagala kubuuza kujagala. Jebale. Ombuze. Jebale. Tina nze obuuza nze Peter. Jendi. Lwaki ombuuziza naye? Ekiba kiva ennyo omuntu okubuuzaako omuntu. Jemuza jadda. Kati kiki? Actually onansonyiwa okwesesa naye ebbanga lyenzize nga nsaba okwogera naawe. Actually tugenda mu mwaka mulamba tulinga ng'oba abakuza omwana naye nga nsaba ekintu kimu. Ebbanga lyonna lyemaze nga njogera naawe sikulabangako ng'ogonda bwoti. Oba kitegeeza ki? Ndibaawo byonna kitiibwa kiva eri Katonda kuba nange mbadde awo nendaba nga nina okubuuzaawo. Kati engeri gyekiva eri Katonda kamusabe omulundi ogusembayo anyambe akuŋŋondeze amazima gali nti Tina ne bw'onaakola ki omutima gwange gwakusiima kyekyo ekituufu. Baiza wendowooza n'ogwanga gukumbuuza. Soko kaddemu omulundi gumu. Serious gukumbuuza. Ne Kalinda kuyinza okuba ng'olowooza olina muntu mulala nze Peter w'okukyalo kwe. Yeah. Bwe guba gukumbuuza kitegeeza wakkiriza ebigambo byange. Bwekiri. Walai bamazima ndi excited simanyi na kyakuzzaako. Yenze. Yenze. Kati wadoddawa. Mbadde nyambuka ewamu. Ewaffe enyini. Kati era tukyagendayo wakati weekyanze. Nsobola kwekyanga gyoyagala gy'onontwala. Amazima go gali nti sagala oŋŋambe nti nno ndoota. Ŋŋamba nti nno ono gwe nyambadde red. Bwekiri. Naawe gwe ndaba gwe Tina. Yenze. Omutima gwo gubanja Peter. Era mbadde nnoonya Peter. Kati kwata wano obadde onoonya Peter. Kati oba kwata wano oba obadde onoonya Peter. Ngoberera oba obadde onoonya Peter.